Ng'ebula ennaku nnya zokka okutuuka ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi gw'e12 okujaguza emyaka 7 olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'ekibuga Kampala n'emiriraano ki Kampala Capital City Authority kivuddeyo okuwagira enteekateeka ya bannaffe egendereddemu okusonda ensimbi okulaba nga we gunaatuukira mu mwaka gwa 2030 Siriimu anaaba afuuse lufumo. Bano bazze n'ettu ly'ensimbi obukadde 5 nga bakulembeddwamu ssenkulu w'ekitongole kino Hajjat Sharifah Buzeki. Tujja kuba tusimulula ettu ffe gye tuleese nga KCCA okusobola okuwagira Kabaka birthday run ey'omwaka guno. Ono asabye bannakampala ne bannayuganda okutwaliza awamu okubeera abeegendereza ku bisasiro nga babyawula kibasobozesa okutaasa n'okwewala endwadde z'obuligo. Okuba nti bakuuma obuyonjo basobole okuba nga beegendereza mu ngeri gye bakwatamu ebisasiro bye baba bageneratinze babyawule ebivunda n'ebitavunda tusobole okuba nga kitwanguyira ng'ekitongole okubitwala eyo gye tulina okubikuumira oba okubirongooseza. Bw'ati asabye kamalabyona Owekitibwa Charles Peter Mayiga n'Obwakabaka okukwasizaako ekitongole ki Kampala Capital City Authority okutuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okutaasa bannakampala. Twagala bannakampala nga balamu era twagala babeere mu mbeera nga nnyonjo era ng'ekibuga kyaffe tukikuuma nga tekiri mu mataba nga buli akiwangaaliramu akyeyagaliramu. N'olw'ensonga eyo okusaba n'obuwombeefu nti tusaba otukwatireko ku kubunya enjiri eyo. Mu mbeera eno Katikkiro alabudde bannayuganda abatefiirayo ne bamala gamansa kasasiro okukikomya kubanga kya bulabe. Kizibu ki ekiri mu kwawula kasasiro nakavundira yekka ebyuma byokka ebiveera byokka? Kizibu ki ekiri awo? Wali kizibu singa tukitwala nti obuyonjo y'ensonga enkulu era kaweefube oyo tujja kumukola. Katikkiro asabye Hajjat Buzeki okukwatagana n'Obwakabaka okulaba nga batereeza ekibuga Kampala. Tubitambulize wamu, tujja kukuwagira kubanga ekibuga bwe kiba nga kiyonjo ffenna tufuna essanyu. Ekyamazima Kampala kakati bw'oba okyazizza obugenyi olina okwegendereza. Ku mulamwa gw'emisinde gy'omwaka guno egy'amazaalibwa g'abeene ag'emyaka 7 Katikkiro ajjukizza abasajja okukulemberamu kaweefube ow'okukomya akawuka akaleeta Mukenenya ogunaatuukira 2030. Ikiriza ebintu bino kati Mukenenya n'asaasaana. Singa abasajja bafuuka ba buvunaanyizibwa kyangu nnyo okulwanyisa Mukenenya, kyangu nnyo. Abasajja bataba ba buvunaanyizibwa Mukenenya ajja kusaasaana. Omumyuka wa Katikkiro asooka ali Hajj Professor Twaha Kawase nga ssentebe w'akakiiko emisinde gino ne minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo banjudde enteekateeka y'olunaku lw'emisinde. Twegendereza nnyo nga tuli wamu ne poliisi ne bakuumaddembe bano. Okuyingira mu lubiri geeti zonna zijja kuba zikkiriza abatambuza ebigere naye geeti ey'omundeeba ijja okuyitako ab'emmotoka okuyingiza emmotoka zaabwe. Bano banjulidde bannamawulire ne bannayuganda maapu abagenda okudduka gye bagenda okugoberera. Bakkirire ne Saapolo Kagwa Road badde ku bitaala ebitaala nga wali Full Gospel Church eye Makerere. Bagwa ku bitaala badde ku Makerere Hill Road. Oluvannyuma Katikkiro atongozza maapu y'engendo ez'enjawulo abantu abagenda okudduka we bagenda okuyita. Okugoberera obusaale buno obusaale obulaba bukulaga zino ze kilomita 21 kilomita 10 beba myufu bano. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Lwagugudde TV.